nyenda mu America kufumbirwa Uganda bwegana agenda ofumbirwe Gani Male, is there any serious woman with money? Ampase ninedda chikabiri okuva wano wali eyo omukazi alina ku ssente ngampulira njagala kuddamu kufumba Kays bangambye gyali ebijanjala abitokosa namukubiddeko Kays ngali mu kufumba byenda nangamba Junior kanfe mu kiyungu nziremu nkukubireko Oshegera so Kays we wish you happy marriage fumba yoze ebintu nalaba luli Kays full figure akutabukidde mbu Kays yali wana gwe full figure tujjeka akajanja full figure tujjeka akajanja tujja kuvuma wano Kays nga wendi kati Kays full figure ali ovuma wachi oba Kays agenze kufumbira oba agenze kuba kyeyo bikwatirako wa full figure nawe kenyini ensi yakulemerera obera ali kusira motoze ogaya mayirungi gwe tugambe gwali obulungi fenna tugenda kuba kyeyo egwanga lyatabuka kwa nabalirimu era bakuba kyeyo nero sobola kudda ku mwana wa munno notaliko mogerera agagambo mukazi gwe wewe umuzeko full figure ebigambo byoyogera byali bya kisiru nnyo omuntu agenze kola sente agenze kulya bulamu abantu ababeera obubite mubagala abantu abasituka bagende bakole sente ku mawanga ngera mubavuma nirwa kite mutujjako obulogo kati wali oyogera bya kifulu figure mbu Kays yali avuma bakadama babavuma abavume bo bategeera nnyo mujjano mutukube ennaku yammwe Sir Junior nze ndi Dubai nze yakutumayo nze yakuwangangusa banne buli omu wana ayina ennaku ye buli omu afe ku mudaala gwe Junior nyenda genda mu America nfumbirwe mpulire yanja Samira ate nze temumanyi njazibateranga konse omuntu gwa visa ya America full figure tebaje kuma Kays kyokka kufuna visa ya America it was a positive twewunya n'okwewunya Luzungu chirwe yayogera by the mere fact that Kays got an American visa it was an achievement for him kati buli kyetukola tusokenga kwebuuza ku full figure twesonyiwe tujjeeko omutima omubi buli afuna ekintu n'omwogerera ebigambo bye wayogerera Kays mukazi gwe mbu yakuvuma wano wakati oba olaba meka wakavuma bameka nze wanvuma dda n'onkola bwoti nakangubi nga twakwesiriikirira